okuwamba mukadde waffe Dr. Kizza Besigye okumala omwaka mulamba kyo tetuyinza kigaana nti kinyize eggwanga ne ssekunyiga yenna. Omwaka ogubadde ogw'obugubi ennyo okuva mukadde waffe lwe yawambibwa ng'aliwa mu Luberiruka. Naye mu byonna kye twebaza Omukama Katonda nti Dr. Besigye mulamu waali. Guno omwaka oba lino eryaka lyamaze eruzira okuviira ddala lwe yawambibwa nga 16 Novemba omwaka oguwedde obulamu bwa Dr. Besigye bubadde matidde era bukyali matidde. Naye twebaza Omukama Katonda akuumiddewo amubiseeko akasubi. Twebaza Omukama amubiseeko akasubi obulamu bwe. Lwaki Dr. Besigye yawambibwa? Ekyali kigendererwa kumutta. Ekyo tekiriko okubuusabuusa. Abaakulosinga okuva wano okugenda e Nairobi ne bamusanga mu Riverside apartment. Ekigendererwa kyabwe kyali kyakumutta, tekibangako kyakumukwata ku muzze. Omukama Katonda yazza bibye nti Dr. Besigye akaseera ako we bagendera okumutta baali tebasuubira nti Obedi Lutalo anaabeerawo. Waliwo nowa taxi alinze wansi era yakeererawo paka ku makya yamutwala mu mbeera. Kakati nga bw'onotta Dr. Besigye olina okutirako Obedi Lutalo ne cab driver probably n'abawoteeri abaali bamulabye awo mu apartment ojja kutta abaweramu. Omupango ne gugwa ku ttaka olw'okuba nti Mukama Katonda yazza bino. Ekyo tukyebaliza Omukama. Bye tuyiseemu byonna mubimanyi nti ekigendererwa lwaki Dr. Besigye yali ateekeddwa okuttibwa nti tewali kubuusabuusa. Museveni ne famire ye bakimanyi nti omutima gwa Dr. Besigye guli ogw'okulwana okugamba nti famire rule oba obukulembeze obwa famire buvaawo. Bakoze kyonna ekisoboka okukakkanya naye nga balaba Dr. Besigye yadde wa myaka 69 kati yeeyungira kuba muvumu ng'omuvubuka owajjo ne bagamba kati ono tumusalidde bwakufa. Kubanga Mwami Museveni yayagala kukwata buyinza bw'abanga akaddire obanga afudde bugende mu mutabani we Muhoozi. Ne Muhoozi naye ennaku ezo yalaba akavubuka omwana we nga naye avundyevundya gyatandise naye omulaga. Bwe tutyo tugendere mu famire rule dynasty engazimba obwakabaka. Kakati balaba Besigye abeekiise mu mupango ogwo ogw'okuzimba dynasty oba obwakabaka nga tulina okumuggyawo. Kakati olutalo lwe lwakwasa Dr. Besigye. Mu General Court Martial byonna bye twayita mu bimanyi n'okutuuka okulwana okulaba nti fayiro ekyusibwa okuva mu General Court Martial twali lutalo gye twayitamu njolo. Naye ebimu era bye tucelebrating olwaleero twalangirira ng'omwaka oguwedde gutandika. Twalangirira mu January y'omwaka guno nti tebakutte Dr. Besigye ne bamutwala mu General Court Martial wa Freeman Mugabe tetugenda kuwoleza mu kkooti eyo. Twabaga tetujja kuwolezaayo naye ekitutwala mu General Court Martial kugikuba ku ttaka. Era olutalo ne lutandika. Mukama Katonda n'abeera bulungi gye tuli atubeerera wa kisa mu mwezi gumu ogwa January nga 31 General Court Martial efuuka mulamba nga tugikubye ku ttaka. Olwaleero Freeman Mugabe Brigadier ne bw'ayagala atya takyaddamu kukozesa Besigye. Ne bw'ayagala atya ne bwe baddayo ne bakola bye baakola mu UPDF Act bakyusiza bino bakoze batya tebakyayinza kuzzaawo omulambo oguli ogwa General Court Martial yajewozesa Dr. Besigye. Era bwe batingalinga n'amateeka bakoze biri naye General Court Martial eringa gye baalina tekyadda. Era n'olutalo lukyagenda maaso olw'okulaba nti tebagikomyawo. Naye finally Dr. Besigye n'ava mu General Court Martial. Naye n'okuvaayo baali tebaagala veeyo. Era kino kituluma nti okuva nga 31 January Supreme Court bwe yagamba nti mukyuse fayiro egende mu kkooti eza bulijjo. Tebakikola. Dr. Besigye n'agenda kubanga Sprite n'agasijja kujja kukoma kupangutamu
era obulamu bwe bwali bugenzi paka nga 21 February we yatwalibwa mu General Court mu kkooti eza bulijjo e Nakawa. Naye nga amaze kugenda kwanga strike oba kwekalakasa okutabaako kyali ekitumba mu piriyodi eyo tetuyinza kukirekayo nti Dr. Besigye nga ali ku mugo gwa ntaana afa. Twasuubira agencies bbiri okuyamba Parliamenti ne kooti. Parliamenti bw'ensonga bw'egendayo bakwata akakiiko akakulirwa Fox Odoi ne kagenda kalabire ddala Dr. Besigye afa nabawerekerako kubanga Dr. Besigye nga ndi looya ne tugenda bwe tutuukayo nga Dr. Besigye agenda kufa. Fox Odoi najja akola eripooti n'okutuusa olwaleero Parliament terwangako kyekolawo. Lweza bali balinda bawo state funeral kumanyi bawamba emirambo abo baligambye Dr. Besigye tumuwadde state funeral Gahiro bakube n'emizinga wali Lwakabengo ebaali balinda. Parliament netatuyamba kakati bwe tugenda mu kkooti etuyambe Justice Singles ate ye yayitawo ne kukya Parliament kwa Parliament yayita Besigye kujja mu Parliament naye Justice Singles yagamba mumuleete eddala ndala Dr. Besigye muwadde ne bamuleeta ng'ali mu kagaali bwe yamutula kunaga mujja wanutafiira mu kkooti yange ali mubinnyo mumuzeeyo ebizira. Justice Douglas Singiza yatwewuunyisa nnyo kati yakulira akakiiko akakwasisa abalamuzi empisa ya Judicial Service Commission. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.